Oluvannyuma lw'abantu Karamoja okufa enjala Kiryankondwe, omusumba w'abalokole Pasita Robert Kayanja yalangirira olutalo Kasiggu ku njala mu kitundu kino kw'ossa n'obwavu obukudde ejjembe. Omusumba Kayanja azze ateekawo enteekateeka ez'enjawulo okukyusa endowooza z'abantu okuli okubawa emmere, okubabangula mu nnima ey'omulembe n'ebintu ebirala. Mu kiro ekikeeseza olwaleero, omusumba ono ategese ekijjulo ku kkanisa ye eya Miracle Center Cathedral Lubaga okubadde okulaga abantu abaliko kye bayambye ku nteekateeka eno ey'okulisa Karamoja ssaako n'okukyusa mu mbeera z'obuntu waabwe batuuse, era wano waliwo n'abongedde okuvujjirira enteekateeka eno. And join me here as we receive this money on behalf of Karamoja. Pasita Kayanja agamba ekigendererwa kyabwe kibadde kyakulaga abantu abazze babakwasizaako ku nteekateeka eno ey'okulisa Karamoja okubalaga waabwe batuuse n'abantu be bazze bayamba okubalabako mu bwenyi. Ekigendererwa kyaffe ekya ddiina eno first of all kyali okuyita abantu ababadde naffe nga tuli mu lugendo luno lwa Karamoja. Kubanga omuntu bw'akuwa ssente ze ote kumuwa accountability. Tulina ngeri gye tujja kubeera nga tukubeera si mu buli mukinoomu ne tusooka okuyita abantu abadde bawaayo ssente zaabwe. Ono agamba nti ekiruubirirwa kyabwe kiriko we kituuse kubanga emmere gye baasimba okuli kasooli n'ebirala banaatera okukungula. Gye twasimba ekoze etandise n'okuleeta oluyange n'okusaako emino gya kasooli. Eyo y'ennimiro eyasooka. Ey'okubiri naye etuuse okuleeta oluyange. Eyokusatu tukyagifuuyira naye evaayo. Ono avumiridde abantu bonna abajja Bakaramoja okwabwe ne babaleeta mu kibuga Kampala okukola ogw'okusabiriza ku nguudo ssaako n'okufuuka bakireerese. Oba okoze ebizibu bisatu by'okuliyetinze. Number 1, trauma ne shock omwana gyadde okufuna. Ekyokubiri obanga amugamba nti abantu mwemwena temutegeera, nze ategeera kankutwala. Ekyokusatu ajja kutwala obudde buwanvu okusobola okuyiga eyo gy'agenze. Ng'ate bw'ojja n'omuyamba ye kijja kuwaliza oyambe n'abalala. Pasita Kayanja agamba nti ssaawa yonna waakwongera obuyambi obulala Karamoja mu disitulikiti okuli Otuke na Paaka n'endala okusobola nabo okuyita mu nnaku enkulu nga bali yaddeko. Richard Mwanje, BBS Fayina, gy'otabadde. Kale alina kyalina